Abalungi Bebasinga Obungi Ababi. Abatulaba mwebale okutulaba ndowooza nti muwuliriza temuwulira buwulizi kubanga ebyo bizibu. Omuntu yenna alina gwawuliriza ne alina byawulira bingi. Owulira ebintu bingi, ng'ombe, motoka, abantu naye ate mu byonna olina okulonda mu kyowuliriza. Buli muntu ekyakirina. Omuntu ajja kubeera n'akyankalanye naye obugenda okubuwuliriza nga bakugamba nti ewaayo oyo nno sengaawe gundi yajja amusobola. Agende ewa sengaawe gundi yajja amusobola kubanga oyo amuwuliriza so tawulira muwulire. Kakati ffe bagenda ne batubuuza, omuntu yangenda n'ambuuza nti omugenzi tamala emirundi wali omumanyi. Naye mugamba nti nze simumanyi. Omuntu bwe mba nkuwulira tekitegeeza nti nkumanyi. Mba nkuwulira buwulizi. Kati ogamba omuntu omanyi Speaker wa Parliament nti simumanyi. Naye abantu balowooza nti bw'oba owulira omuntu oba omumanyi. Alex Mukulu omumanyi nti ye oba omumanyirawo omusangawo. Owulira muwulire. Kati ebintu ebisinga ffe tuwulira biwulire. Naye nga buli omu alina gy'adda n'awuliriza. Ani gwe tunaawuliriza mu 2026? So si byakuwulira kiki muwulire nti kino oba kiri. Nga tweyongeddeyo mu kino empaka leka nkulage. Abantu empaka kati labayo ku radio. Tugamba nti si kuwakanya wabula kuvuganya. Leta idea ensinga tugikozese. Esinga eyange. Nze nconsiding a defeat. Nti idea yeri better than mine. Tutwale iyo. Right? Kakati ne bwekitabe ekyo nga buli omu aleeta idea ye, buli omu aleete iye. Ekyo kizaala ne ba dictator. Buli omu aleeta ne babeera confused. Kati omu nabaga nti papa kati kino ne muddamu amuri teeka do this do that. Empaka ziri ku radio. Bantu bateeka ku empaka kuwakana. Aba politicians bawakana bateeka kate babiri. Opposition ate no ne bawakanira. Tugenda okuvaawo nga tulabye kuwakana tewali atubuulidde tewali atulaze kyakkola. Kikyamuza abadde simanyi ne honorable kyambadde oba simanyi abo baani ne babeeraawo ne bakubagana waliwo lwa musana papa. Tugenda okuvaawo nga tewali kipande kitugamba nti welcome to Kampala. Numalako program mazima kakatona mgulu nange mundabule wembanga njogera ne mumalako programu nga sirina jemba tote mugambe pastor Sirwa Damangu anzijeko antase okitegedde anzijeko bawakana ku radio empaka mu mpapula za mawulire mukama yebazibwa n'empapula zakendera kati tetukyalina nnyo nnyingi n'empaka zaaliwa. Wano waliwo monita, wano waliwo ani, kyekanyulya, simanyi kidembe, simanyirani. Empaka mu nkuŋŋaana z'ebyobufuzi, pata emu yeegenze yokka ate yeekaayanya yokka. Temulinamu alina idea basinga mwenna magezi. Gye muba mwenna mwesibirako empale. Empaka mu byobufuzi n'eddiini. Laba amadiini, abalokole tumanyi okugamba nti si ddiini. Abalokole si ddiini. Abakatoliki y'eddiini, abasiraamu y'eddiini. Yes, naye ate no. Lwaki? Empaka mu ddiini ate zisinze mu balokole. Kusinga abakatoliki okusinga ndowooza oba abasiraamu be baddako nabo balina problems zaabwe empitirivu. Bakaayana okaayana ki? Nawe mujja tulemmesa. Yenda okukolera abawalabu.
abaana bagenda okukolera abawalabu eyo nga bakooye, bagenda okunaaza abakadde Bulaaya nga bakooye. Kiki mpaka mu maddiini, mu parliament, aba mu parliament ebintu ebirimu parliament muntu bayinza kuwa dakiika 3 okwogera. Naye abantu baffe wano ekintu ekyo bakiyita, waliwo omulembe ogujja mu maaso wano bajja baguyita miniaturization. Ebintu bigenda bigetinga smaller. Emmotoka ezaali ennene bwe ziti zikadla bufunda kati bayiza kamotoka ka muntu omu. Olidde buli kintu kigenda kifunda. Miniaturization nti teweetaaga bintu ebiti edda studio nga zino. Kati labanga iyo radio Uganda aguma gali omugona naye kakati radio room emu okola radio station. So we are going, technologically we are going smaller for the comfort of the people. Okuba ne gadget singa basobola zikontrolinga just there and then, immediately, constantly, instantly. Kendera okola ki okutonia si kugaziwa expansionism neda. Kendera carpenter method najyogerako Kristo yakozesa kwawulako okufuna kyayagala. Carpenter ayawulako okufuna kyayagala, omubumbi agattako okufuna kyayagala. Now awo nno wazibu Katonda yabumba Adam, ono bwajja akozesa method ey'okwawulako. Yensonga omulimu ogwo gw'obubazi guli symbolic of what salvation has to be. Bw'oyawula ku kiti by'oteeta ebyakimererako n'ofunamu ekintu ddala kirina value ky'omuti ogwo. Bino ebisaaniiko kiringa bwe kityo. Tulina ebisaaniiko bingi. Kakati okuwona tulina obyejjako. Tulyoke tufuna omuwendo guli ddala gwotukola ki gwe tuli. Therefore tukiyige mu parliament ne muki mu makanisa gaffe wonna wetukola ki wetuli. Empaka za buli kika mulina okuzimala, era abasinga obungi mujjanga kwettanira okukikola ngulu. Alina empaka gwe mukyawa era nga ye musiru, awo mulifuna essanyu. Lwaki alina empaka gw'oyagala? Twayagala nnyo wano omugenzi tamala emirundi, abantu bamwagala nnyo. Naye empaka z'alina Muganda niife ate abo betwagala ab'empaka. Mutafiira ajja kujja ayogera tafaayo, ayogera byayagala. Olidde akubulira ekituufu tomwagala, atayogeza mpaka tomwagala, ayogera obulungi tomwagala. Lulebo yajja wano okutufuga nga ayogera mpola mpola, tetwamwagala, yamalako emyezi 2 gyokka ndogamba vaawo. Tukomyawo bali aboogeza obukambwe n'empaka bw'oyita ojjo boboti betwagala ne bakomawo. Owulidde? Kati omusiru gwe twagala ate. Naye lwaki omusiru ono awakana ono ow'empaka lwaki si ye musiru? Lwaki tumwagala? Kale ebyo. Kati waliwo ebirala tulina okweyawula mu ggwanga lyaffe okw'engulu, north ne south, abadugudugu n'abagata. Sebo aba north ffe tubiyita badugudugu. Kati omuntu omuyita omudugudugu olowooza oba omwagala nnyo. Abadugudugu kale tulina enjawukana ezo
Toyinza kuyita muntu mudugudugu mwana uno mwita nti gwe mudugudugu gwe. Oba omwagala. Netta. Akati enjawulo eyo eri wakati waffe n'engulu kye tuliko. Ab'engulu tubatya tumanyi bwe bajja wano bakambwe. Owulidde? Ate n'ab'engulu batutya. Tutya ngana ffenna. Kati aba West nabo batutya. Kati ate aba West owulira abanyankola ate benyini baganda ate ffe bannange tetwawagirira oli ajja tussa. Kiki? Mwawakanira ki? Kakati ne beeyawula weebikiri n'amaserengeta. Tulina ebintu byetwogera ebyekiyaaye. Batwaliire. Abo batwaliire. Abo balaalo. Sijjukira bulungi. Yesu yagambira abantu nti oyo Muyudaaya mumute. Oyo mu Roma asaagala. Si oba mwekiri mu Bible simanyi. Sirowooza nnyo nti ki. Mwekiri. Owulidde. Tweyawula. Abalaalo. Batwaliire. Byonna mwebiri wano mu kitabo kino temulowooza nti mbijjawa. Ebbaluwa ya Alex Mukulu eri Abaganda. Esoose. Abasumba mutuwandiikire ku mabaluwa. Pawulo yawandiika amabaluwa. Batimoseewo ne bawandiika amabaluwa. Abasumba amabaluwa gammwe galiwa. Ebbaluwa y'omusumba Sserwadda esoose eri abanafu. Kayiwa ebbaluwa ye eriwa. Pawulo ayina ebbaluwa. Timoseewo bayina ebbaluwa. Peter. Batume. Eyange yiino ebbaluwa ya Alex Mukulu esoose eri Abaganda. Waliyo ey'okubiri ejja okujja. Gye bujjayo emyaka 10 nga giweddeyo. Muligenda okulaba nga Bible bataddemu ebbaluwa za Alex Mukulu eri Abaganda. Nga ez'abali bawandiika ne bawandiikira Abakolinso. Lwaki ffe tetuwandiikira bantu baffe? Ebbaluwa ya omusumba gundi eri abakyoli. Nga bwe tukiraba mu Bible Abakolinso Abasodoki, Abasesalonika. Bano ebigambo nabyo bizibu bulali. Abasesalonika. Abebulaniya. Wabeewo abasumba bawandiikira abakyoli. Ebbaluwa ya Pastor Kiwewe eri abakyoli. Ebbaluwa ya Pastor Kayanja eri abali b'ebisiyaga esoose. Nga atulindayo n'ey'okubiri. Ebbaluwa ze twagala ezo. Owulidde? Pastor Bujingo tuwe ebbaluwa ekwatagana eri abafumbo. Ebbaluwa ya Pastor Bujingo esoose eri abafumbo. Ng'ojja kukola endala ey'okubiri. Oluusi nange nkoowa. Fena tukoowa, tuli bakoowu. Nemba tubuzaabuza abantu. Tebatubuulira kiki. Okweyawula kw'abalwana n'abataalwana. Okweyawula kw'abaavu n'abagaga. Okweyawula kw'abaasoma n'abataasoma. Okweyawula kw'abasirikale n'abantu ba bulijjo. Kati abangi babyenyumirizaamu naye nga muwangudde abatono be bali babanyumirwa mu bifaanana ng'ebyo. Kati babyenyumiririzaamu. Naye nkugamba nga tuwanguza okwagala. Batono. Abali babanyumiririza mu ebyo. Ettima. Okwokyagana asidi. Okusaddaaka abaana. Oyinza okusaddaaka ng'oyagala omuntu. Yo saddaaka omwana. Lwakuba bakubbye sente, gavumenti ekubbye sente zo. Lwakuba potholes ziri mu kkubo. Lwakuba Munyankole yafuga Abaganda. Nga gweyagala Muganda yabaafuga Uganda. Kye kiri mu kinnaakyo. Buganda yeri mu Uganda oba Uganda yeri mu Buganda. Okimanyi? Olwoko nga tonnatagala. Nti oweesimbyewo okufuga. Kye kiri mu Uganda. Buganda eri mu Uganda oba Uganda yeri mu Buganda. Gwokimanyi nti emitawaana gyaffe gyonna giri awo mu ekyo. Abantu butamanyi oba Buganda yeri mu Uganda oba Uganda yeri mu Buganda. Demographically Uganda eri mu Buganda. Geographically Buganda eri mu Uganda. Ategeera atategedde alekeyo. Ayina amatu awulire. Ani abyogera? Awulidde?
okusaddaka abaana okujjamu embuto ojjamu olubuto lwa gavumenti lwa pothole lwaki ng'oluggyemu bujago wetutte waliwo mu China wanajjamu abantu embuto abaana ba KIU University ye business ye kujjamu bawala mbuto 25 buli lubuto lwakuulamu talina ddiini baana bafuna embuto abo ba university awe kansanga kakati oyo yazijjamu lwaki lwa potholes lwa nfuufu n'ojjamu olubuto n'olusula mu kaabuyonjo okozesa kiki bwongo oba mutima okukuba abakazi okukuba abaana okukuba abawagizi abatali bamu kati obakubiraki ate naawe gobakuba bakubiraki lwaki wooli baviire mbeeraawo nkube ndi musiru sirina bigere kudduka nvaako okukuba n'okutulugunya abasibi omusibi ate omukuba omeze ate oluma okumegga kiryoke you have defeated him okuluma ate oba omweragirako kati nti okumanya oli wakabi n'okuluma oluma omukubi ekikwate n'omuluma ebyo bya Tyson byakola bikonde bimulemye atandise kuluma amatu g'abantu ebyobufuzi bikulemye otandise kukola bintu bitategeerekeka oli omuntu amaze mu mweraniremu emyaka 9 n'omuwulira nga nti kati ngenda kuvaamu singa temunkolera kino bulijjo oliyo lwaki lwa idea oba lwa bebakuwa okutomera abantu mu makubo ne mudduka wano nagenda nentomera nze natomera boda akuliko omuwala nagwerere natandika okukwakaaba byatakaabangako wa boda ye bwava mu mufuleji bwati yadduka buddusi ne mugandi kati oddukiraki nze mbatomedde oddukulagowa kati ye ng'amanyi alina omusango ate nze mbatomedde kati ye ayagala kudduka kati oyo nno yaliko ebizibu byenaye nemuga todduka isoke omukazi tumutwalewa gwe pikipiki eyo nonese bikibina bikindiki okay mukazi nemuteka mu motoka tumutwala mu ddwaliro niwa bora nemuga ndikakati kiki kiddako manyi muzeeyi pikipiki zino sizanja bibe story mpanvu mugagenda atodduka ki omukazi gwobadde oweese agudde ate agenda okuwa sente kati afunye accident ng'atodduka buddusi akozesa mutwe bagenda okunkwatira wano mukifo ky'okukozesa laavu omukazi ali bubi tumutwala emulago awo kyetaagisa Museveni okubeerawo member of parliament nteeka okuyita oweera osajja awo oba wa poliisi ambuulire ekyokukola nedda ulidde okusalako amatu n'ennyindo z'abantu byaliwo ko wano okusiba abatalina musango mu makomera kati ekitabo kino kyaddi ebbaluwa eno yaddi mulowooza bipya teri nze nkugambye tuli tuti lwakuba tetumanyi gye tulaga tewali atulaga abantu batweragirako bweragizi kati nze nfuga nze president VCDS OMC life president nze liberator nze revolution simanyi biki revolutionary kutweragirako ama revolutionary kiki revolution for what? For love or for death? Netwijja ne mudduka abantu abatalina musango bali mu makomera okwegaanyiza mu byobufuzi omuntu n'aleekera kino ebintu kino nakiwandiika Museveni tannajja era muleme kulowooza nti ndi ku Museveni proof weeri obutabo buliko dates Museveni tannajja NRM tennajja naye naguno gujja kati musasire fe ababaddewo nga twekulunga bwe tutokuva mu mirembe gy'egyo gwe wakazaale bwolina emyaka 2 oba 3 nefe ababaddewo nga twekulungula tutyo buli kaseera buli ajja atukulungula atyo
nakati tukulunguliddwa tutyo okumala bibaga ate waliwo omulala ayagala okujja naye yatukulungula ati oba Kyagulanyi oba Muhoozi naye naye ajja kutubeezaawo kaba nga tatulaga kyakola nga ze tweragirako tujja kuspinning our wheels until we all send Abange tuwedde kiwedde tufudde tuwedde okweganyiza mu bufuzi okubba ssente z'abalwadde nenale mutennajja ebyo nabyo ku lunaku luli olw'obuwanguzi muliba mubiswalira era nga temukyabyegomba nga mubyogerako nga obwali obutamanya obukopi obukafiiri era nga mubitwala nti yali nkola y'abajjajjammwe abeeyisanga ng'ensolo. Abange seriously abantu baffe nze mbadde wano kati ngenda to be 70 naye bw'otunuulira yonna gye tuvudde abavubuka mu abaliwo olwaleero nze ngamba bwe nti nze ensi yammwe tugimanyi kubanga tubaddewo tukyaliwo naye ate mmwe yaffe temugimanyi kuba temwaliwo nga bwetuli kati ffe tugatta ebyo ate n'ebyammwe ebyaleero n'olaba nga ate ffe tuli more fulfilled. So bwe nkugamba nti abantu batukola bati emmotoka eseerera spinning our wheels as a nation we are spinning our wheels tuli mu kifo kimu bwe tuti omwana omuntu bw'alaba emmotoka nga emipiira gyetoola ayinza okulowooza nti emmotoka etambula oba omusiru naye ng'emmotoka tetambula eryawo eseerera buseerezi. So abavubuka mwenna ffenna tuleetera abantu okumanya ddala ekizibu kyaffe. Abantu ebizibu byaffe tubyogerako temubyogera bannange abasumba teboogera bizibu by'abantu. Muve ku kyokogera ekintu kino nti obwavu azifu obwavu bubi obwavu si bubi ekyo nakibagamba nti obwavu buyonjo obugagga bujama okirabira ku dining table y'omugagga ebivaako ng'alidde ye kazambi oyo ayiise ekiteezi omwavu emmere yagimalawo bulungi tafissa naye omugagga ku chipsi zifise imputi fise bufe yonna amawulu mangi obuveera bwo bwokka bwe yaguliddemu mu supermarket bwalisaawa k'omugagga olidde omwavu anaabijjawa kati twogera ku poverty nedda poverty is no problem poverty is clean obugagga bwe bujama era izo endwadde z'owulira mbu endwadde z'abagagga diabetes na biki kiki balya obutwa kuba bagagga obutwa bungi bwe balya mu myenge emika emirungi ennyo gye bagamba ejjombo miwawule simanyi biki amasavu ennyama emmere biki byonna ebyo pate ze babeeramu ebyo byonna biki bagagga olubuto ne lujja lwaba ati gwe lyosanyo ng'olina olubuto lwenkana eri tosobola na kutambula tosobola kusiba bugwabo obwangaddu ate neolwakulimbalimba mugenda okola edduriiru naawe omugwagwa n'odduka ebbuto liri eri ate oddukira mu motoka ezireta omukka carbon monoxide ate gwossa ate onoonya bulamu ayina olaba n'ogantira basempala ayagala ki agenda okufa carbon monoxide kyokka ayagala mbu okusala amasavu kakati bottom line eri nti tukozese nnyo wano 75% kibe wano kwagala 25% girekera ebirala wano education na biki ebyo byonna naye tukulembeze ekyo bino ebyo byonna poverty ojja kulaba nga tokyabiraba bwe muba mwagalana ng'olina muwala oba mukyala wo mufumbirigana nga muli baavu muba mwagalana temumanya nakumanya nti muli baavu temumanya nti oba tewali na mmere
nze nga ndi muto butubanga twali tulina mukyala gwe abawala betwayagala oba omuwala oba omukazi oba omukyala yavaamu nga muyinza okumala ennaku 2 mwebase temulya mmere tewali sente naye nga temuli happy kiki love ekitali wano mu ggwanga lino abakuzi baffe tebaagala bantu nga tebelimbika mu kintu kirimbu abantu mwe buyinza mwe power mwe mulina obuyinza kifu omukulembeze gwe ino mu Bible ntoleka 9:9 n'ogenda ono n'emu lwaki omusumba ayagala endigazi ajja okuleka 9:9 anone ki emweri kubanga azaagala ni kati wano bano tebaagala abantu ate ngati tayagala muntu nze nkugambye omuntu ayagalibwa omulaba aba musanyufu omwana gwe baagala awaka aba musanyufu omuntu atali musanyufu kitegeeza waliwo abatamwagala abakulembeze baffe tebatwagala abasomesa tebatwagala batwagala mu ssente tebaagala muyizi nti bafeeyo nti omuyizi bamuwembejje bulungi bamukuza aveemu ekintu kiramu nedda asasudde fiizi nti yayingire avuddewa tewali amanyi alina empisa tebabibuuza yingira sente weziri bank slip yo nti yingira nga amala asoma nga agenda mu parliament kwagala kuliwa tekuliwa omuntu wane ekizibu kyaffe abasumba tebaagala ndiga zaabwe n'abasumba mu kanisa tebaagala bantu bebaweereza babeeragirako bweragizi abasawo tebaagala balwadde bebajjanjaba ate olaba otuuka ku ddwaliro ne bagamba tolina sente zino ze bagamba simanyi consultation fee ogenze mu ddwaliro nosooka osasula oba clinic nosasula $5,000 okulaba obulabi dokita bw'otoba najjo tavaayo n'oteebereza oyo akozesa kiwano oba wano kati bw'oba ofa yasomera ki kuwonya bulamu bw'abantu before anything wonya omuntu nga tonnaba kutuuka ku ssente kati ye ayina etaano gya consultation nti tagirina mugamba agende oyo naye dokita abantu be bakasitoma si ba patients anymore they are now customers ekyo bwe kitabaawo tosobola kuwangula lutalo lwonna tekisoboka tekiriyo otwagala gaba mu America omujasi bwe babulira nti afudde ali very expensive hangi nsi yaabwe yagala amagye baayo lwaki zitirize ensi zikirimanyi bw'oteeguya wa amagye n'okumwagala ng'oli waggulu eyo mu nuclear eyo maidia n'abaana bayinza okukola ekivuya akavuyo nsi neebwatuka n'obbaagala nti mu kifo ky'okumuweereza Somalia nekyayambadde $25,000 ejja ddoola okuva ku mutwe gwe okutuuka wansi weerezaayo awo mu Uganda uniform mwali ya $1,500 n'ekigatto kyaffe ekya bata baba tali expensive bakusasula $10,000 oli abakugenda ow'amagye wa America bandibadde bamu emitwalo ng'ebiri kati nga baba America baga nti kati ffe tuli mu Ethiopia kyokka nga ate munna Uganda yali omusirikale bamusasudde uniform yegula sente meka n'oli omusajja yeepakaddeko ebintu bicupa biki byonna ne first aid ndowooza eri mulayinza n'okwekolako first aid neefe owaffe musajja ati abadde n'akabundu ke kokka kati ate okulya talya mmere nnyingi kikyanjalawo n'ekiwunga basi awange awakuume